tusaba mukuume emirembe. Story mukulu wange Hamis yabaddeko ejjo mu kooti n'abadde mu bukyangambaawo n'aludde okulaba Hamu nga munyiivu. Hamu yabadde munyiivu ku kooti awo ku musango gwalimu ne Diamond Trust Bank. Omusango ogugenda maaso gwa Diamond Trust Bank versus omugagga Hamis owa Hamu Enterprises. Byagenze okugwa mu kooti nga Hamu yechwachwanye n'abawagizi be ne bava mu kooti. Ekituufu kyo Hamu mutuufu banki eno yagenda nejja ssente ebbiliyoni ezisoba mu 10 ku akaunti ye. Bajja ssente ebbiliyoni ezisoba mu 10 ku akaunti ye. Hamu agenda okukola audit n'akizuulira ddala nti banki eno ebadde ejja ssente mu bubba ku akaunti ye. Banka yakkiriza nega nti kituufu tubadde tukola ki, tubadde tukikola. Naye baloya ba banka mukoddomi wa president Karugire akozesa sijja kiyita influence okujooga. Ayagala kujooga kooti Karugire mukoddomi wa president yenga amateeka agasudde eri agamba oba amateeka oba babba oba bakola ki ye tebimukwata kayina okufutyanka amateeka alabe nti banka ewangula omusango. Omulamuzi eyagutuulamu yagamba nti banka eno terina na operating license. Awo ensi we yagwira eddalu. Awo ensi we yakoma okutegeera nti mu ggwanga lyaffe mulimu banka ekola nga terina operating license. Mu 21st century in modern day Uganda nti eriwo banka eyajja wano netandika okukola business nenga no operating license tebayina. Kiba kitegeeza transaction zonna zebadde ekola nfu teziri mu mateeka. Bino byayogerwa omulamuzi. Era omulamuzi oyo yakyusibwa n'akasukibwa essoloti olw'okuba nti mwami Karugire ne Attorney General ebintu bino omulamuzi byayogera byali tebibasanyudde. Ne baga nti oba terina operating license tegyetaaga ekimenyera ddala amateeka g'eggwanga. So banka zino ezisinga obungi zaabagwira nze wennina obuzibu nazo zinyonyose nnyo bannayuganda. Banka ejja wano nga ne capital tebayina amala nga ksete zaffe ze tubankingayo ate ze bakozesa okukola business. Abasinga obungi ku mabanka gano badirector si bannayuganda. Kyova olabanga profits ze bakola bazitwala mu mawanga gaabwe. Ekintu ekirina okukyuka parliament erina okukola etteeka nti abatuula ku nkiiko z'amabanka gano babe nga bannayuganda kubanga be balina omutima gw'eggwanga. Ekyo nakyo kirina okulowoozebwako. Okunyuunyunta bannansi. Tosobola kugamba nti banka terina license nga naalimu owino muggala amaduuka g'abantu obutaba na operating license. Nsekera so kintu kino kikyamu. Mwami Karugire mukoddomi wa president tukusaba mu buwombeefu obw'ekitalo leka kooti zikole. Mulekerawo okutiisatiisa abalamuzi. Illegality ebeera illegality bweba banka yakola ensobi tukikirize ate tutereeze. Naye mwami Karugire olinga agamba nti oba banka yakola ensobi oba teyakola nsobi. Bano okubanagana ne banka kizibu kubanga amabanka gonna geegatta ne ku blacklistinga era Hamu musajja nnyo. Naye nga abantu bangi nnyo banka zino zizzenga zibabba naye nga abantu banka ekutiisatiisa. Osegera ate balina netteeka mbw'osooka tuteekayo 30% kuzogamba nti baakubba, which is unfair. So mwami Karugire mukoddomi wa president tukimanyi nti muyina amaanyi naye eggwanga liyina okusigalawo nga ffe ffenna tetuliimu. Leero muli b'amaanyi enkya temuli. Muleke institutions zikole. Chief Justice Owinyi Ddolo oyinza otya okutunula nga bino byonna bikolebwa? Kooti abantu baddukira mu kooti funa bwenkanya.
buli abantu we banatiisibwa abalamuzi ne bakubibwanga amasimu kakati mama kooti zijja kubaza Karugire eduin so oba mututte nkimanyi muyinza n'okungobako mulimo kumaanyi ge muyina naye njagala nsitandinge ku mazima gavumenti yammwe muyinza ojjengoba mbamanyi muyina amaanyi mutemugambwako segera mwami Karugire mutemugambwako mulowooza ensi yammwe naye temubba bantu hamu yakwatiridde economy kati olaba mujooga hamu what is happening to ordinary Ugandans mwaba wadde abagwira bana amaanyi okutuuka okutujoogera mu ggwanga lyaffe so kyetusaba kyekyo muleke amateeka gakole banka yakkiriza dda nti operating license akuna so whatever mwebale ze mwamuwola ne ze mwamubba hamwe kyayaga mwebale tebaagala audit kubanga bwajjamu sente ze banka zigwa so naye nga byebyo gwe musango ogwo hamu mutuufu abasajja baamubba era okuleeta Karugire kubanga eyo farm Diamond Trust gyekozesa mwe muli Karugire n'Attorney General naye kintu kibi nnyo so President Museveni jajja tehabulwa sina kintu kye nali nkusabye n'otakikola nkusaba oyingire mu musango guno abantu bafune justice kooti zifuuse z'amasimu mwami Karugire najja n'atiisatiisa abalamuzi justice presence road nolaba omulamuzi ng'atidde banne natunulidde omukyalo oyo omulamuzi ng'olaba bambi atidde naye nze Junior newe munaaba mu ngobye mu government yammwe nja sigala nga njogera mazima so I might lose my job ku byenjogedde kati era bakama bange ku ministry muyinza okumpita Junior oyogedde byaki tetujja kukkiriza bumenyi bw'amateeka bannange mbeetondera in advance naye nze wenzijja wano mba Junior sibanga mukozi wa government let us separate two things wano ndiwo nga Junior omuna Uganda tusobola kuŋŋa nti nange Junior ntulenda b'ebbanka etalina working license ng'ekola leka nammwe kujooga ggwanga nammwe bintu bya kisirusiru ebyo mbututya nnyo mbukuba mukoddomi wa Museveni yagulimu mbatutte nabo bali batta naye mwe temuyinza kujooga nsi bwe mutyo nti tutuule wano mbukubanga bajja tukuba amasasi omuntu we babbanka ekkiriza talina operating license it means everything they have been doing is wrong in law kati kooti tulina zaaki nusa chief justice ye lwaki tavaawo temujja kubba hamu nga nammwe tulaba oba mungobe after all era mbadde nakola ki hamu muganda wange kati mwe temukiraba mbu bali be babbi ate wisdom nakwagadde nnyo yatutte mwami Karugire tekajagala ndabe ku muntu ono Abannayuganda babonaabona mubapiika emisolo operating license goyinza okugula edduuka ano nga tolina operating license kati Karugire alinga atugaa nti isoke banka yali tegyetaaga mujja kuwa mu sente ze tetukyaya bintu wano byaku influencinga court of law abantu masigola muzi lwaki kati kooti za Karugire fa bintu ebyo bintu bye mukola kyovula ffe twasigala kujje n'omuwozi ffe kye twasigala gwe twasigaza n'abantu ne mukola kati mukoddomi wa president Karugire kyabadde kyemuleeta mu kooti era kutulaga nti wakabi w'amaanyi mwe mwennyini mwabeesuulidde gavumenti mwe ba Karugire mwe teri mulala mwe mwennyini nze ne bwe munanzita kasita nfudde mbi bagambye you are the ones nobody abantu temuleka makooti kola mwagagga wadde emyaka 37 nera mukyabba n'ebintu omwana omuto byalabirako ddala kati Karugire why are you influencing the case mwe temufunye ku ssente mugagga wadde Karugire muli bagagga gwe kennyini wafumbirwa muwala wa president ensi yammwe nene buno obutini era kati oli mukotabangula ekonomi kati amu bwaggalawo abantu amu babaddako sogenda bawaki mwe mwennyini muli inward looking muli tribal temugaba mirimo mukozesa beewammwe hamu be bantu abasigalawo okuweggwaga lyonna emirimu you are antagonizing hamu mumale muyimbe unemployment
President Museveni alina okukitegeera abantu be bennyini be beesuulidde gavumenti be bali mu ttaka be babba amataka be babba ennyanja ez'enguudo mu abazibba ne mutuuka okuba enguudo ebiraka mwennyini gavumenti eno era Genomozi yalyoka najja ng'alaba gavumenti yatatwebagizannyiddemu nnyo. Prevail over members of your first family. Leave the road to work. We are all Ugandans. Bakodde ba president abaddako bajja kuba balala. So being a president doesn't mean that ogenda kufutya amateeka nga weetuli tutunula. This is our country, by the way. We have a say here. Nange Tamale one day will be a president ziniro. God knows when. So no. Mwami Edwin. What we got into to the hooligans. But what about people abafuti anka mateka? Those are also low hooligans. Nabo ba hooligans ba mateka. Yes, let us call a spade a spade. Kwa vitu byokututiisa shaba gundi b'amaanyi. We cannot run a country like that. Oba banka teina operating license. Simple. Negotiate with the man. Nete mujja kozesa influence yamwe mutiisa abalamuzi. Chief Justice asindike bana abalamuzi bamukolere date wakawe. Ono omulamuzi ono mwamugoba ono. Temwamukyusa nga ayogedde bituufu. Ne mumuze soloti. Ebintu ebyo bye mukola bibi okulaga eggwanga nti mwe temukwatwako sibanya muli b'amaanyi. Kati webalo faamu yammwe mwami Karugire ye kooti kati tukimayo ki kooti za Karugire leka kooti tuzite zize ate munefe tuyina obuyinza nete muyinza kutabangula hamu bwe muti ekonomi mugireseewa oluvaawo mbobo wayini mbu yabalwanisa mwe nnyini mwe abasudde President Museveni bantu be nze nja kuwandiika ekitabo The Downfall bebamu be bali mu ttaka katugamenti abagoba abantu mu ttaka mbu bava wa Bobi Wine. This is still government. The same government officers are the ones bebali era be batabangula ettaka. Ogenda okwata kuono, ogenda okulaba omukono ogw'amaanyi. Okwata kuono omubbi w'ettaka, okwata omukono olaba omukono ogw'amaanyi. Kati eggwanga mulyetabangulire. Karugire mwetabangulire eggwanga lyammwe, gavumenti yammwe. Nze Junior nja kusigalawo wano. Abantu bandinaako buzuka era sina kyenzibye. Nze Karugire ne bwongoba mu gavumenti yammwe. I lose nothing. I'm still a younger man. I will go to the US and study and come back and be a leader. Mwoloza tubafaako. Amini teyalina bakoddomi be. Tugamba obote teyabayina. Kati Karugire kiki kye mukoze obote kyataakola n'amini. You have done the same mistakes. Ugandans are watching. Ugandans are patient. Wana Uganda basigala kwagala President Museveni yekka mu family yamwe. That's what you don't know. That's what the Karugires don't know. Ugandans are patient because of President Museveni. One, we respect him. He's an old man. Two, he fought for this country. That is a fact. Three, President Museveni taina buzibu. He listens to everyone alinga genocide. Naye noba naba toba noba zibu nnyo. They are problem to the state. You are the kati banka yo yennyini ekkiriza. Omulamuzi yunakkiriza mumugjeewo muka. What is that? Era tujje tufukamire bambi Karugire, bambi Edwin, engeri gye wasa mwala wa president. Bambi tuyambe, we shall not. Let us stand on truth. Oba munzita. Nze I told you mujja kunzitamu. But I would have said whatever I want to say. Omugenzi yisima yangambe ekintu kimu. Yogera byonna byoyagala biggweeyo. Era nze bwenfanga abo bennyini nange be baba banzise. Don't try to look for elsewhere. If I die, this case, Afeneham, this case. Waliwo ebintu byolabanga just abantu bamanyira bumanyize eggwanga illegality gyolabirako ddala. Banka beeretanga terina operating license. Nange ntuulaawo Junior nkeera ku makya mbwame government officer. There's not being government officer in impunity. Impunity is impunity. Law is law. There's no middle ground here Karugire. Mutwefuulirako bakitalo nammwe. Mutwefuuliddeko ab'ekitalo. Enseba wadde ssente naye temukkuta. Singa okyakola obusango obwo obwa Dobias.
nza mazima ge gali nzisa ku Hamu. The man is right. Zizino. So you want the Uganda Bankers Association. The Uganda Bankers Association has learned of the judgment delivered yesterday on 7th so in High Court. Abantu babona abantu batadeko emisolo mwete mwagala companies amweziwe. Otuka mutaka n'okaba amaziga. Nusanga abantu babasengula abantu bayina ebijja. Abanene bagambye nobuza who is that one. Ogenda okutuuka okumunoonyerezaako ng'ali highly connected. Nze sirabangako bali highly connected nga babbi b'amataka. Police bakuuma bagijjawo. Gavumenti mwe abeesuulidde gavumenti yammwe Kamiro Gulid. Nosanga Betty Kamya. Gwe twawo okulwanisa obuli bw'enguzi nga sebo naye akalambidde. Me, I will not go to Mulago. I will call the president. Why don't you retire? Betty Kamya, why don't you retire? Can you be a leader? No, you get a bit of a sirumo to Betty Kamya. Mbunze, neno mwami kama bali. Fe, emotoka tutambulia mu V8 ebinyate tubiwulira kale n'owulira omukazi ono. Nali muntebe ninga look at these people. If you should know the effect of corruption. Betty Kamya, onabera gundi ejaje n'emyaka. Mbaba zitaliiwo. Jamu tamukwata. Nenu labangu omukazi ayogeza arrogance. You should know the abalumwa corruption. Inze bwe nalwala nja kubira president mbwantwale ebweru. You look at this woman. If you are a leader and you cannot offer solutions, what are you doing in the leadership? Leadership is offering a solution. Betty Kamya twakuleta. Olwanisa obuli bw'enguzi. Abali b'enguzi we baba bakulemye because I know they are above you. Resign. Don't start speaking nonsense. Gwengo okudalira nsi. Abantu babawadde emisolo. Mwe mwennyini sente muzibba. Ate mwe mwennyini mwe abakudalira ensi. Nze sijja kulwalira Mulago. I will call the president and they take me abroad. Kyogamba olanya tebamutwala teyafa. Olanya was taken to Seattle. How many billions of money on a private jet? Didn't he die? Gwerinda kugulu buto gweruna kulumire Masaka. Wano police bali omunsi minister information. Bamutuusa kalwaliro mu constituency yenga tekaliimo naddagala. Balino musi tulamu helicopter je Kampala. Everybody will suffer in this country. That I promise is about time. Bamini bafuga bajeno bali eri bali mukulya mairungi. Bajeno bobote gendo olabe nti obuyinza buggwawo. Look for Obote's generals. Mulekera namwe kujoga gwanga namwe. Mutujje tubawagire. Yes, we shall support you on the truth. Oba mututte. Nze junior nabagamba da I will support you ku bintu ebitegerekeka. I can't settle my future like that. Ngamu percent maker. How much money do you give for me that I defend criminals? Nze chabulanga temunjagala era ne ku mulimo temunjagala ko mwagala kumpa butwa. Junior wa mazima nnyo. Yes, if you want to work with me beyond truth. That's what the Bible says. Nze kati nkolerera ggulu. Sikyakolerera nsi. If you want to kill me, kill me. Nenga mwami Edwin Karugire mukodomi wa president. Leka amakoti gakole. Byokola General Muhoozi tabikola. Byokola Uncle Toyota tabikola. I have worked with the president's brother Nzeire. When he wants land titles, he comes to our office. Very humble man, yoyo Nzeire Golaba. Muganda president. Naga junior chilo tuchikoze tutya. Gojoti satisa balamuzi. You make a phone calls. Olino li chief justice ya ino kuvakedda. And there is now this problem of tribalism. When you talk about people from the north, you die. You will not kill me and you go like that. I can assure you, I have the capacity. If there is this now tribalism, no. I criticize everybody. If you are in the wrong, even if you are Muganda, even if you are Mocholi, this country is a mirror. By the time Wasara woko the government, you are not above scrutiny. Tujja kuyisa mwegali. Design. Muli kumisoro ja government, jaba nansi. If you want public life, God do public business. Don't waste our time.
mbukati wetumalanga mututisa mbwawulu kiru myandisi kiru family yo negwawo you think you can kill me like this and go away like that me I can die but I can assure you my family has the capacity to wipe up the entire clan. Think we shall run on this country on intimidation hamo momojoge hamo mumubbe kuchitu chetulabira kodala nti bank taino operating license because you are a president general. Yes, we have seen generals before. You are not the first and you are not the last. People are still marrying. Let us say the truth. Egwanga lino kugwa unga batitizi bali judde. Let us have courage to say no. Banka zibba abantu. Banka zabba omusajja. Banka esiga ziri foreign. Amagoba gonna ge bakola batwala bweru. How can we develop as a country? Atena ekisinga okunuma looni ze batuwadde discriminative in nature. Abantu batalina mitima gwaggwanga. Myaka 37 kati kooti zafa buli kimu kyefudde. Nusanga omulamuzi naga nti ow'ekibanja agobwa nga article 237 of the constitution egamba ow'ekibanja takwatwako. Nange Tamale ataasoma mateeka. I know it. Nti nkobenga olilandira odi ng'olina ekyapa ng'olinako ow'ekibanja ku ttaka lye tosobola mutunda. You can't. Ow'ekibanja is protected by is a bona fide occupant. Article 237 of the constitution. Security of occupants. Tebiteeka lisinga constitution. Constitution is the supreme law of the country. Etteeka lyonna erikotana ne constitution lyo lyeribe fu. Si constitution. President jakwatanga alayira. But you find a judge telling you, let these people be chaste. I have seen this. This is the only way to buy the way in the government. Be analysis maniti bisoboka. One omuntu abatweke exaggerating ebyapa. No, badenze bonobu bibweta kanalisi bulabanko. This scientific ababibeta kabayino obukodi obusatu. Baleta track it as taina number plate. Basenda chiro. Bafuna yo kati buno koti bwe yali ekabambo trespass. Omuntu trespassing ate ku ttaka. How can I become a trespasser on my land? No sanga police ekutta abantu trespass. Ekigambo trespass bakijja wodda. You can't arrest people on trespass. Nyini ttaka ine chapa. Ye trespasser kubanga trespassing de mu bebibanja. Now you find the people bali makoti, bali makomera, but on their own bibanjas. How can you trespass on your land really? But you find the DPCs are there. Yes, we arrest them on trespass. Ata bebibanja kubibanja byabwe. Bwe bamala nga basibako omubbi w'ettaka bw'amala nga ettaka alisibako ki alisibako ekikobera kati mwe banyiniryo we mujja okwagala okuyingira ku ttaka lyammwe babasiba malicious damage bwe bukodyo bw'ababbi b'ettaka mbu malicious damage oli ayiyeeko material bajja ne bayiwako material ez'okuzimba ku ttaka lyo bw'obijjako bye bayiyeeko nga police ekwata malicious damage. Which type of police is this? Which type of system? What do we be to yesterday? Nange binomyo mutega. Can this happen? Era mukono there is an Indian. Era ali mukusumbuwa kyalo. Bamugambe takali oliko mawali. I saw him, he wrote a letter to the president oyo muyindi. Because we had told him you stop there. Vaku baby banja. But he went right. You Indian. You Indian. Ati baga mbote tubayita bayindi mbulesizim. Batwalize muri. I know you will chase me out of your government. That I know because Junior 1 I talk a lot. 2 I talk the truth. The scholar deals. Let me eat my small money in peace. I know I will rule this country one day. That I know. Nga General Muhoza amaze okufuga. Because I know General Muhoza after him, I'm the next. President Museveni yasubiza obuyinza mu 2 twatutubena lwakitula. The president promised me power in 2019. We were 3 people, I remember that meeting. General Muhoza inzo ne President Museveni nga twegalidde mu kisenge. Nagamba General Muhoza after you give Junior power.
Why do you think I don't pick Bob Wine's calls? What was a secret amasimuga Bob Wine? Because after Genomos, I'm the next president. But even if you Ugandans will tell you, you can't believe. You think prophets are respected in their own areas. That's when you realize that by the way Junior was telling us the truth. Kasuku mufuula attorney general. Era bwe nkwata obuyinza Kasuku gwaba attorney general wange. After all, you are also useless. Olina nyera makulu. My brother Kasuku. Sigwe gwempo bwa attorney general. Nosoko. So, according to section 4 of the Financial Act, ebintu bino kambireko ebyamateeka. You know it is illegal. Techiri mateka to court laws when you are not a lawyer. Let me leave sections of financial institutions. Bagambye batya wano. According to Financial Act 2004 as amended. Bakitegeeza ki. Nabibuuza baganda bange ba lawyer nenga omusango gwa ham bwegutyo bweguli. Bye bitono byensobola masa agenda into details mujabula, but just the president is in Mwami Karugire bambireka institutions zikole. We know you are powerful, you have the money, but please allow courts to work. Banka ibateina operating license nga bajjako obukadde billion 10 ku banka y'omusajja. We don't take illegalities lightly. Eyo nvuddeyo kati nkomyewo mu byammwe. Yes, personally in skin. Of course, the battle is today. Mugule tickets, go and watch. Osegira nenga what I know alien skin agenda kujuza mangu. Bob Wine yakoze post. Bonanga abendo singa. Yes, Bob Wine is a true leader. Bob Wine ainaba handle abalungi. Paraso mukwano gwe. Alien skin mwana we kuva mu ghetto. So you balance the boat. Bob Wine che yakoze. Wadde Bob Wine ayino lutalo neka milioni. Naye yabadde akainoka mulekeramu. Ate Bob Wine nkwebaza kwa Bob Wine ava ku tweetinga alien skin bwati. Erugogo singa miranga na biwobe. Umanyino noluyimba biwobe. Biwobe. Nenga kubivulu byombi. What I know waliwo obutebe bugenda sigalanga bukalu. Kubivulu palaso bw'atakola ebintu bisatu. N'asooka yimba ku Freedom City wali en skin. N'amala nadda. Ewuwe. Kwa palaso asobola okuyimba wali en skin for the start. Ka wagenda kujjula mangu. N'amala nadda ki. Ekyokubiri palaso ateekewo obumotoka. Kwe wali en skin abantu bagenda sigala bweru abasinga obungi. Kwa watono. Then palaso teka obubasi bwabwerere obunavuga abantu mpaka Lugogo. Ekyokubiri palaso kyasobola okyusa ekivulu ekyo n'okizza ku Sande. Nayo alternative weche aliwo. N'ogamba abawagizi banne nafunyemu kiddayooli yaawo ne tusinkane ku Sande. Olunaku n'olirekera alien skin. Kwa palaso sagala kulaba ng'obutebe bwo bukalu kijja kuno Masaka Philibos King of the East. Nge wannakazi bwe Farida mukazi watu yakanya kulinda ne Bulunoke tiketi yakola Masaka Festival. Kali banna Masaka bali eri abakwata ensenene obakolera tya festival mu kibuga. Farida yalinda sawemu wadde omulema. So ketusabe nnyo kiremo okutuuka ku King of the East. Naye nga palaso gwe wabisooka abantu palaso abantu bakwagala ne bagala kuzzaamu mpisa nti okuba abantu kibi. Omanyi bagamba nti ensi bwe maama wo atakugunjula ensi ekugunjula palaso ensi ekugunjudde. Kuba abantu ebyo henne hawo kali sajja aliyo kikubira kyemimwa okute munno omukubyagamwa omukubyaga oyo omwana ali en skin talina luyimba mbulubyawo ali ku public sympathy abantu nga bakwatiddwa ennaku bagamba nti ekyalo kugoba ekyalo kunoonya government yekunoonya abantu ensi bantu
okuta omukubya agayindo olwesi kati wafuna muki butabala mwina ba advisor babi okuba oti omuntu mu kamera kati oyo omwana ali eni skin ayina sympathy nze nasanze n'abawala nga bakikwatibwa ennaku ekyo kyali eni bambi sajja kyatu kiwunye enkwawa kasita abantu batandika okuwa reasons lwaki bakwagala oba omaze nze junior Ugandans love me mbukati temunjagala mwasooka ne mumpalana ne bibalema mbakana ako kantama badde ompaaki bastard mbubya kwogera tebikwatagana wampulirira wakiba kitegeeza ondaba omanya Bannayuganda beebuzaabuza tebagala kulaga nti oli wakabi mbawulire eyo aka junior nako tekalina bye kwogera kati oba ompuliriza ki kyantegeeza olina gye wampulirira oyinza okwogera ku gw'otamanyi embwa zino na Uganda ye society bali so emotional Uganda bagifugira ku emotions if you want Ugandans to love you be the victim era kati nange noonya nkuba mu kamera temunkwatibwa ekisa naye nze tonzijaamu amannyo tugenda zanya akabadi nga nange junior bankuba temunyimbire kwa nange nja akola concert just nzije buzintulawo ku stage tusekemu nange njagala kola concert era kati abayimbi bagirabe nti bakuba gulunedi naye yakola akabadi kamulakira bakuboya abasirikale mbunembu tumukwatibwe sepas gulunedi tuleke gulunedi nonya bubadi bulala ebyo kukuba biveemu kati gulunedi lwaki naye mbu tuli busy abantu abasinza okuwulira obusungu gulunedi naye yakola akabadi ke bamukube ne kagaana tukyali kwaliye ne skin oluyimba lw'okwepiica dde olwafudde naye babagula vite toyina mukisa muganda wange kale wabali okubya ekiyimba twepiica mujja tugende mu kwepiica oba lwabuliddewa bannange gravity munyiivu olwo oluyimba badde alubazeemu emiliyoni ekitono 3 Marian skin gyavaleesa ebyemwa bye babikubye afuuse national asset so banne temwevumanga nsinga temunnaba naye alien oyina omukisa bambi nasooka kuwalana naye amaanyi abapalaso gatuwedde tetwategeera twakuba mu kyamu kale siga palaso wakuba mu kibobi yanga evuka bya nopu bidi auti bina makulu singa kye wakubamu nandi kubye basauda madada mwani nkubidde kibobi yange ekyo palaso kale siga wakuba mu kikeizi ebyo nebivuka bidi auti bina makulu kikeizi bobi yanga singa teryakunenya ne wakuba mu kyamu olire ekivulu kya palaso wekiyiika ulira obutebe bannange okusigala nga bukalu n'enkuba yiyo njiraba bannange nowulira nga festival lwiriyali waliwo emiranga n'okwazirana okulirana nakawaawo jajja juni emirango ogiraba wanjiraba nakawaawo wagenda obutebe muleete butono palaso butebe temuleeta bungi kubanga bwotunulatunulamu n'olabanga engeri alien skin gye yayita mu kibuga palaso yayise mu kibuga naye wadde nga teri wadde mulema amuwerekera kyavudde ku ki ekintu kino jajja junior tukoze tutya bwe ntunula ennyo ndabira ddala nga alien skin ye wakujjuza jajja junior tubuulire olwo nno tuli mu ssabo kati jajja junior tubuulire emirango ogiraba wanjiraba kumpi n'ennakawaawo mu luguudo awo ng'oweta ku forest mall we wagenda okuba emiranga ng'obutebe bwetaaga okuleeta leetiko naye nga byebyo Abannayuganda bantu bankwe naddala nga baagala okuzzaamu empisa oleme kuddamu kuba banno omulundi ogwokubiri palaso woli wabaakunyiizizza at least genda onwe kaziire weebake naye waliwo oluyimba baluyita tears of joy lwe luyimba oluyinza okuvuga awo
Abana baleseka wuhu bagabite wuhu no gabanaye kasita mutawamba President Museveni ebisigadde tetubalinaako buzibu kasita government yo mugirekako so Bob Wine yaendosinze alien skin kastora Bob Yanga we bali neba edimutwe Bob Wine abakola ki abawali ne munzikirize mbagalize ebivulu ebirungi bane mukuume eddembe nawulidde tiketi za alien skin zaweddewo naye era abantu bagenda nti bajja kutuula ebweru nga tebagenze Lugogo abantu bagenda nti bajja kutuula ebweru naye nga tebagenze kumpi naffe munnembwe abantu bagenda nti newe waba wajjudde ku Freedom City mbu bajja kutuula ebweru bangi baleese emikeeka baga tetujja kulinnyayo kiki ebusungu nga bungi byavudde mu bantu si bigambo byange palaso tompalana byembadde mpita ayitamu baga nti Freedom City ne bwejjula tutuula mu luguudo mbu bajja kutuula ali mu parking ewase balamu mbu waliwo awoziwosinga ebbeziriranyeewo netubaga nti bannayite baga nti alien skin bamalaya b'ekibuyaawo bonna bakwano bange bonna bagenda walien nze kasita bamalaya b'ekibuyaawo mpaka makindye baga nti bagenda walien netegera palasa ali mu kiseera kizibu bonna nabadde njogerako nabo ne banga junior obadde customer waffe netukkirira wansi awo nengaba naye kintu nga kitabuse bamalaya nembabuuza nti kiki ekibatwala ewaaliye nti munaye anti mune yamanye ebintu byaffe ebyenkwakyo tugende mu bagagga junior tutuulewa bintu byamatebo kale mugende mwewunyirize enkwawa emirondo egigenda okubaawo simanya nkwakyo kwesa babbigiji mugenda kubanga mbuzi okwegaayo omuddaawo ku Freedom sina Tamale gawunyirizibwa nkwawa mungayize bigiji matu kanyende ewa palasa so naye nga byebyo customer waffe omulungi bamalaya benakulabyawo wonna batumiddeko nnyo bamaama mujebale emisolo mugisasulawa bakwano bange nabeera nyawe makererawo nga mbeera nyawe wenakulabye bonna bagenda wa palaso so leero tebajja kukola Anko Katolo bwama yavudde mu bulamu bw'ensi eno banne kitalo nnyo ekya Anko Kato wakubeerawo wiiki nambambo bwatyo bwe yalaama naye nga neebazizza abayimbi abasobodde okujja ewa Anko Katolo bwama omukulu Eddie Kenzo tuwakwaniriza nnyo Eddie n'okukulabako Eddie ebintu bye wayogedde nno byamakulu omanyi Eddie Kenzo olina engeri gy'ogenza okyukamu kati yogera nga musajja mukulu Eddie Kenzo I loved your speech Ushikira Eddie Kenzo olina ebintu byeyogera ani abikugamba you are now a man kawe n'okwata omuzinda lunula nti ddala kati ofuuse authority mu industry abayimbi mweddeko ku mpisa zammwe abatajjanga abantu bafudde mbeegayiridde abayimbi okufiirwa kugatta buli omu ne mama mulindanga tubakubira nduulu so abayimbi mbebaza for the first time mwabaddewo ewa Anko Katolo bwama bannakatemba nabalabyeko bannabyabufuzi mwebale kutwala ebyobufuzi ku maziika naye nze ewaffe teri ajja bireetayo teri muntu agenda kuleeta byabufuzi ku maziika ewaffe jangu oyogere ku mugenzi ne mulandaga nnyo omuntu afudde bwoyogerera ku nguudo bebekulu yabadde mutuufu ebintu ebimu tebyetaagisa omuntu woyisaawo akalango nti ogenda kwesimbawo ng'oli amaze ate okufa banne mu sipiiki nze omanyi kitovula saagala kwogera ng'omuntu afudde oyinza okwogera ebiyitira abamu ku mmwe mulimba omuntu ng'afudde abantu we basinga okulimba omugenzi yaŋŋamba kino mutwalize muli bajjo yayogedde ebirimu amagezi bajjo yabagambye nti wano Katolo bwama badde embeera si nnungi nga babaka abamu mu mudduka
bajjo nno nakwagadde ate bajjo nkwagala lwakwogera mazima bajjo namwagadde nnyo yabayisizaako obuswanyi nayi anko Katolo mwama abaddewo wano ng'embeera yesino nga bamudduka ababaka abamu naye kati baleese obusuuti bwabwe nze mbadde mukwano gwamuge mutwalize muli abannayuganda enkwezi bajjudde wano omuntu ayambye Katolo bw'amayewona le bonsereko sijja abadde asiba musajja wattu n'oyo bajjo be babadde bamuyamba kati amaze okufa muleeta obusuuti bwammwe mutandika okuleeta ebyobufuzi babekulu yabadde mutuufu waliwo speech eziteetaagisa nze tesijja bikkirizaayo nze nfe muleeta ebyo talk about omugenzi otambula ogende mwogera ebiyitira abamu mwogera ebitasaana muli ku bakampaane nekasuku oyo abadde mukwano nnyo gwa Katolo Bwama ninga manya ababaka Katolo Bwama babadde bamusala ekikuubo nga bamusala ekikuubo ne beekweka ng'akyali mulamu ogwo omutima muli gujjawo gw'obutasima bantu nga balamu so naye nga ebisigadde byagenze bulungi Uncle Misa akisemakula ekyokubiri era kye nalabyewo ekitali kituufu mmwe abantu bonna nga muzze mu kufiirwa ebya VIP bikoma wammwe ebya VIP ekikya kikuleeta n'abantu abiri ku maziika ku kufiirwa kw'abantu ne mujja ne musindika abantu nalabyeko nga musindika ono yani oyo presenter bambi Jacob omutuuze nina ne bawunsera eyanzijako entebe mbwe entebe z'abalondemu waliwo kibawunsa simanya wuba security company eyakuumye kisiru tekitegeera tekirina magezi nakitunuulira n'ekigaa n'ekivubuka gw'otegeera ku kufiirwa waliwo VIP buli omu azze aba muntu wa buvunaanyizibwa nene osanga entebe bano bazigaanidde sibanya bano baziterekedde gudi mu kufiirwa batereka entebe mutugjeeko obutategeera bwammwe bantu mmwe ozze mu VIP weyita wa kitalo nnyo mu kufiirwa tojja n'ebiikanyama byebyo biwunya enkwawa mulinga n'ettooyi ne mubalako abantu abatudde emirembe bw'otayogera tufiirwa ki omugenzi wabadde mulwadde bambi Jacob omutuuze bamusindise I felt so bad ababawunsa ba Palaso bw'ojjako wekko ofa nze kyekyo kyokka bwe buzibu bw'enninaana mmwe bayimbi mmwe butaba na mpisa eriro nki omuntu jangu wekka ne mukyala wo funa akatebe tuula emabega byagala okutuula mu maaso bijja leeti osanze abantu batudde dda ku ntebe z'omu maaso n'osooka n'olaba ne buno emuso butalina magezi kakati musituke muddeko wali abakulu batule bakulu kitumbaavu mu kufiirwa wali abakulu buli lumbe si kweraga ebyo ebintu mulina okubikyusa mulina okubikyusiza ddala abantu tebibasanyula abantu temubalinnya bulinnya twamuyisaawo gundi bakanyama bawunya enkwawa ozze nabo otandise okusindika abantu kati ffe tujje n'amagye ewaffe tulina military police nandize nayo era military police nandize mwambale mumperekereko nandize nayo aikamweroni bwe manyize mu bintu by'okufiirwa aikamweroni ntula n'amabega saga nakunjogerako era bannamawulire nabalaba muleese bu kamera bwammwe nemaga I have nothing to say here bwe njogera ebiyitira mweddeko mbukati noyingirawo nga kanyama oyina sente mmeka ggwe mbo bakuyimiridde mabega oli president oba oli minister era ababaka mbeebaza abaka baparama mwazze mweka naye abayimbi mweddeko toddamu kuleeta byekanyama bwe bituwunyirira enkwawa mujja musengula abantu bwe bantu batudde dda osanze emmisa egenda mu maaso era oyagala otule mu maaso wotulako emabega ofa bw'osanga nga emmisa egenda mu maaso togendanga mu maaso batuula mabega abafaza bedda baali bakambwe naye ab'ennaku zo si kyamanyi faza gaddayo n'oswala bw'oba oyagala kutula mu maaso jangu mangu netu don't disturb people who already seated mwe mujja kukola ku mawulire nakutambula kugenda ab'ekyalo si be basigalawo n'omufu so ebintu ebyo ewaffe tebijja kubaayo nabirabye ninga ekintu tekisoboka walina okubaawo discipline ne order
kuli kufiirwa si kweraga baba umusajja nabo lwaki to intimidate who nze nandi yamaje nibategera John yanzija for what? People don't need that kufiirwa. People are grieved. Be with them tula ko wansi abamu namwe mwewanise ekisuka mbukubanga oli muyimbi kwato omukeko otuleko wali tujja nawe atengo otubeera munnyo otwenyegererezaamu kwato omukeka sit down abantu era bajja kulaba nani munoonya atensoni ani yatuuseewo muntu kaki kukufiirwa kw'omuntu luyale. So owekitiibwa Katikkiro empisa zaffe ng'Abaganda zigenza zinaabuuka abantu tebaawula kufiirwa tebaawula lonki nambaga. So maama Nnaabagereka nga tetunadda mu byabalongo tusooke tunyweze ekisaakaate tusooke awo tutegeere abalongo baawa naye nga tetunadda mu byabalongo maama Nnaabagereka twandinwezezza ekisaakaate empisa zaffe ng'Abaganda abantu ne bategeera nti Omuganda yeeyisa atya ku maziika tebabimanyi. So nzikirize nkome wano advice gye mbawadde oba mugitwala nze ne bwe munyiigira mbadde mu mpaaki nze sina kyembeegu yaako manyi mwe mwagala nnyo okumanyiira abantu that's your problem. Mbu Junior lwaki ayogera bw'atyo nze sina mukwano nasigala kwogera mazima era natuka mu lumbe lwa katalo bamambo ng'abamu muntu yakyamulingaessalambu eri enseke kati nze taata wange waba yakuvuma kati mbu ompalana n'obitunuulira ebisajja ebikulu ebitalina magezi nekikutunuulira nno bwekiti nga kiringa ekitakulaba omusiriwalire muli daddi ajja kubavuma era akyabavuma. Nabisanga ebyo ebisajja byegundi bya CBS nebitunuulira bwe nti kati ze taata nga omuwalanire ki yagaggawala dda abaana be bonna bali mu gavumenti kati how can you open your own my father mwe mukyanoonya mmere ya leero tubulanga muwaanawaana abantu bye yasookera amazima mawulire emyaka 4 kakati otuwala nooti munoonye nammwe be muggulako n'entalo kati ze Junior mpala nandya mumo ndi mwange neebasa sikola nnyo kati onziguleko otota mbukwata toyagala daddi mbasanga nemba era oluusi ngamba Kasuku nemuga Kasuku nkubuulire nasanga n'oyo kyamagero namusanga ate Kasuku gwe gwako munkupitanga kyamagero wali nasanga kyamagero nemubuuza n'atanzira munengaalaba kati laba eno embuzi okyali ku TV nze sisobola kukolako nze Junior asobola kukola ku TV mbunze okuka mumpe emitwalo 5 nze Junior mutabani wa mirundi nze ayina ebyapa bina manya gange nze fact njagala kuwummula public service kyenkozeeko ku gavumenti kimala President Museveni yatuleeta yagamba mbu agenda kuleeta abaana babagagga mu gavumenti yeffe we have come served and we want to go nze mnesiremerangako mu office era contract yange bweggwako ne batajiri knowinga I'll go and do as things nze mnesemanyi nze tatange as trained me sina kya bulungi kye neemanyiizizza nze bali bagabawe emotoka ku ministry mbu kati nze mbeere n'emmotoka ya gavumenti enyambe ki mbeera maloji mbeera mabaala kati era bankube mawulire mbu Technocrat Junior tava naakulabye I have to be with my car sipasiyo yange era bakaminsona we baparkinga ku ministry we parking njibika ne number plate kusaye ng'ogikutteko era bakasitabala basipasiyo ng'egira bamanya Technocrat kati mwali wennyini nasooka ku parkinga ba minister we baparkinga mpaka ebanga Junior efujjo likusose ku ministry eno ministry oyinza okuloza ya kitaawo zeri olumotoka lwo. That's when I started parking where commissioners park era kange ke kaliwo zipulado ziparkinze ne spasi egiri wakati genosale yajingulira si yajingulira na mutwala muvuge mu genosale era omuto gwe maaso gwa general abamu mwanimba limbanga Junior yakoma wencha Junior you want a car come back tomorrow nakowo okutambula n'omugenzi yisima yabasosuuta talina kye yafuna musajja wattu nedduwa ya yisima etuuse muleete ku ssente banne tutegeke edduwa
Mbamanyi muri eyo sente muziwe tata wa Isima oba namwando Salayeza namusanze munnange anyirira ne motoka ye bagibampa bye nawulira bituufu mbo bagibba awo wennyene ku lumbe nengera olumbe lukoze eki olw'omwagalo w'abangi Isima anange okufa kuno naku zizo ziyingidde asatu Isima tali ku nsi oba abatta omwana oyo baali ku ki Mungu singa wali ogaba obulamu obwokubiri Isima yandikomyewo banenga twasaba bannange singa essala zaali zizaabafu Isima yandize buli lunaku tujja mwogerangako waliwo abatugana ejjunya lwaki temuleka Isima naawummula bambi tetusobola buli ddakiika buli ssaawa njajja yichuli bannayo unaka video kenalabe nga bali nekatolo bwama nemwamukama obulamu buno naye ngo obulamu bwe butyo fenensi tuyita mu mpite teina nnyiniyo Isima ora akise bambi yankubiranga buli kumacha ng'asooka n'akola nange nenkola ate kale mwana wattu okufa kuno esimu yomanyi ndagikubanga ko ngando za kyali mulapo kati nze nasanga nga drone ya Isima nga nvuga ne mukubira pibi nga manyi nga zifaanagana nenzijukira bambi Isima mukama akulamuze kisa mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe Isima you did your job you didn't deserve to die like that naye abatta Isima nogamba oba bannoba eggulu gyeriri n'eggulu gyeriri tulyeraba naffe era lyekkubo naye nze Junior bwenfanga Segira bwenfanga Tekinokulati Junior mwabatemu ababaze okunzita nabagamba mumpeeyo ebintu bisatu nkubire maama wange Segira mugambe ekisumuluzo wawe nkirese temukubanga motoka yange masasi mmwe manyimba manyi mumanyira mungambe bugambe Junior tuzze kutta nve mumbagambe what you want to kill me okay then I call my mom mugaya hello mommy I've left the key here awo nzimereze bwenti munkubanga amasasa abiri gokka byebyo anti kati tulama tuli balamu mwagala male kufa abakazi bonni nabangi oba nesimanyi okwekuba okunaaba mu lumbe ng'abakazi balwanira ebyobugagga naye nga naalongodde onizera gwajja okkuliramu banno okulaba nti luyale nziikibwa mu kitiibwa donizera yajja okusembayo okwogera anna n'abatwenzeeko nno nammwe muli bangi as follow n'abalala mujja kugoberera Lwita ow'ekisaasaawo Tasha naye ajja kwogera ne baba muli bangi kale nja kubikkula mu kitabo kyange nyongere okulaba bakazi kyabanayogera ku lumbe abaana bo siina munnangidde okuzaala Junior ozaala ddi Junior bano olutalo oluli ewaffe lwa Junior kuzaala maama wange yoona akuba simanya kwali mundeke nfe wano mami yabiŋŋaana nanga Junior siddamu okusanga ku live kati nzuuno kwendi kati my mom is calling ate mwe muyina eŋŋambo mmwe mulabika mwaba mukubidde mundeke ndabe mami kyaŋŋamba so naye nga byebyo Wisdom kaye yagenze bweru kaye Wisdom ali Bulaaya abe Bulaaya ebintu byange mubimpeere kaye mubimpeere kaye Wisdom mutabani w'omulala ajja bituusa manyinze ne kaye tuli ba mikwano nnyo so endesing kaye aliki yagenze Bulaaya anze nnyonyi munnange ebyewaffe byaŋŋaano girinnya bajjajja baŋŋaana nagenda awe Kenya ne Dubai sirigiddira ketugira tubeerawo Uganda naye nga mbagaliza ebikujjuka ebirungi ebintu byange mubiwe Wisdom kaye mutabani w'omulala abindeetere twesange ewa Palaso twesange ewa Alien Skin bambi mukuume emirembe nammwe abagende ewa Alien Skin mugule ku zi deodorant